nza buzaawo aji magezi tubadde magezi kimirembe n'ensambya balina omwana terannaba bereke bannange ate mutandise kayananga muli bagole kati abakananga bagole mufunye n'omukisa temunneezaalamu buli omwana obulamu bwe bugende mu maaso buli omu akole bereke bakolenga black sugar bwe yakoze n'avaayo kirungi nnyo okwereka nga bukyali temwekaluubirira singa okwetta okweyogerera bwaba mirembe teweetaaga kubuulirira kwereka tebalina mwana mwagala ki buli omu akola emirimu gye kati ate omusajja bayagala okuleka olunyi omukazi tewaliwo dduuka liriranyeekawo lyasobola kupangisa waba alaga abantu batandika obbalaga yakuliddako ate omukazi abamufunyeko wiini ani abafunye omukazi kubondi ani abagifunye omukazi abafunye wiini ku musajja ate bw'otagaba wiini owangaala fe ya pule ogigabanga nokekyo akankireke era abantu bangi bavuwaliddemu ebyo ebyokuwoza saagala kuswala sigaba wiini banalaba batya nga nzigaddewo ebbaala eno bajja kuseka eno takyafuna ssente lenti amala kutunda ttaka n'alemezaamu bajja kunsekera kabategere nti sisaaga eno yavuwala tofanga ku bantu ng'obulamu bwo butambula bubi baleki baseke ate banaasekamu ennaku mmeka oyogera naye mu simu eyo akuba tumugambawo anoonya atunda agula kyano mugamba tunda mu simu eyo akyagaanyi mbosangire n'atereera ate nga yeetaaga najjigaba MC Mayor live anoonya agula kyano ngaba naye kyokka n'ateeka mtu mugamba kati amafuta omutima gwe si mugabi n'eddata omutima gwe kati si mugabi senga agigaba dda ogigaba era olina akwenyumirizamu nti eno gundi yagimpa MC Mayor kirungi funa empeera eri Katonda ge magezi g'omuwadde lwaki agitunda kuŋŋambyako obufumbo nga buganya ensambya n'emirembe bereke temulina mwana mwena mukyali bato ate muli mukaayana mbawulya ku mapoliisi kakati kiki anti omwami mukwano gw'omukyala yaloopa omwami ng'akoze eki amutiisanga atambula ne mukyala we mukwano gwani mukwano gw'omukyala yaloopa omwami omukwano gw'omukyala musajja mukazi amutiisatiisa ndi akola ki kati omwami nga bwe yeekubira ku ndulu ng'agamba oli mukwano gw'omukyala va ku mukyala wange biki nga bwe twayogera wano kati oli naakuwaabira ate ne basigala ng'era ba mukwano ne mukyala wo mami Jaden ng'era ba mukwano n'oyandope ku poliisi abeereke ekintu kyangu nnyo okwereka obweresi kiina ki waliwo abanja munne beereke kati na bino bibawandiika muwandiika mutya amabaluwa ne mudda mu kuteesa ku bintu ng'ebyabafumbo babadde bafumbo abawangadde bino bivaako buvi waliwo ekyogamba nti tunaleka tutya abaana baffe badde bamanyidde mami ne daddi tewaliwo era baba butakaana ne beereka teri yanditegedde okugjako abakola mu dduuka eryo by the way ate ani yandibifuddeko banjerese bulungi buli omu ng'atambula makubo ge. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Batuukagana n'omutindo bana bagamba waliwo naye comment aja ntu balaba essaati yo bataddeko Arsenal leave it take it or leave it balalu ekikopo sikyogerangako nagamba Premier League wogenda okwambalira akanu nakubye ku simu yaje ng'essimu teyitamu nadde nva kaseese nga nkooye nennanga nakoze TikTok ngirabye wano ngirabye ku makya nekutanga nenga ndatabanga afunye obuzibu ngirabye ku makya kana nteka ku YouTube aje agudde mbatemu abaana baleka bajja nga bajja kalaba
Anage ajja alaba yavuga nsose ku Shalom otegeera nsose kukulooza bakikyotegeeza sose nenda bakumacha haji yagude mbatemu nyamba batemu nabagwiridde abatamanya ngamba era mu mwasala amagezi ne muvaako mangu kalabao tenamala myaka 3 mu 3 nga tumuwangula emyaka 3 ono mukwate tanyaza gafudde mukwate amasanyazo mala muko kazindaro ugambo oba ajikapozinge maga kulya ajikaziwe kati ge amawulire omuntu bw'akyazanze nga bwe nade ku programu emu nenjogera ku mwami mawa era balina okunoonya mwami mawa bamubuuze gundi yagambye bakusitula batya so togamba mbu oli olwogera nga aseyongeyo sibatabula kati balo amawulire bagatwala ng'olugambo luno olw'okwenyumizaamu nti lwaki gundi yakunyumiriza byabakasuku bya morning show big size show lugambo luyite mu lunaku ate n'olugambo olwo ngamba luno olugambo lw'emboozi yaffe nga tuli wali mu kati babiri tunyumyamu kati nga ngambe nga tunyumya ku mukyala Zubeda tuli bameka babiri tewali kamera kati bo bakitwala nti bwe weesitula n'ogenda ali noga Zubeda mwami kazi we yagambye bw'ati olwo oba mutabuzi bino si bwe biri banna bino bya kamera ne boto bigambe muntu ajja biraba kana nga kati Shalom yakola ensobi yakyaza mwami Mayinja n'akyaza Haji Kapo n'akuba Mayinja kati arese walukaga tunafuna side ate Mayinja si kumukuba kati okwogera amazima obubo mukozi n'abantu bakotinga bangi abembozi mukatinga banyumyambo aja naka yaliise n'agamba emmotoka ya Bob Wine Escalade yavuga mwami Mayinja esibwe kiri mukodomi wange akimanyi kweganze abantu bawaayiriza naye kyannuma ku muko kankubuulire Shalom tutemangawo kibayita family friend eba y'amaanyi nnyo family friend omukwano oguli wakati w'abaana bo n'aboolina kikwegambanga mwenna mwegatta wamu muti abaana ba Zubeda bagala jeje guba mugumu omukwano ogwo kanembanga mutabusi waliwo wookoma n'ogamba owange kankireke naffe tulina abantu betwatabuka nabo aje onyiga tosobola kumanya nti nnyize kobeere gwe gwenkola naawe tulina lunaku lw'olimanya nti nkoze eki nenyiiga kunyiiga kya butonde okunyiiga kya butonde naye obusungu bw'okunyiiga buno obufuza otya waliwo okunyiiga waliwo balina abantu waliwo abakasunguyira omutegeera mangu nti avuddeko kati nze tulina lunaku lw'oyinza okujjawo ng'oludde nange nnyo okumanya nti kati avuddeko ate nze nnyinza obuvaako n'enseka busesi gwobeera mukyamu kuba kati nyinza okukola ekintu nenda tekikunyiizizza ate nga kikunyiizizza nga enakoze akatambi aja agudde mu batemu nzo ogamba ye omwana n'akola ekintu bwe kiti bakira kankanze kati wenaabye nga muli mu koolo muli munda mu vidiyo nendowooza oba bamulimbye kati ankubira awulira ekituufu kati oluvannyuma neetegeera nti ogamba bano abasajja ba Man City munnange watali makoonya ekyo bakitwale amitaji basajja beekaza ekikopo kyennyinako obukakafu nakibagamba nakugamba Premier League oyo oli sure yo yakuŋŋaanya bukuŋŋaanya bubonero nawe muli oye mu mulina tebuliiko mbunino simaba osama Man City nekukuba mbu ng'ekitwala era ne Champions League singa wali kuŋŋaanya bubonero era singa nze nkulembedde nali nkubiddwamu aji wa amata mpo tuta amata naago nalinga siganywa nnyo wagayiga bukulu sigampomera ne gakakanyako ku alusaz katali nakava mu kisiibo olirina byensiiba nnanga wano nze ndabola nga bino bya mu buliri olina nelina eddala aji kati wano olaba eddagala lya Lusaza wano mu Uganda nze asinga otwala eddagala erwanda erya Lusaza kati nze bulijjo ndaba bya mu buliri lwaki byosinga okulanga anti abantu babyetaaga nnyo nyabo leera kacaayi k'amata baseeko n'akaji n'abantu bayomba mbundiira mu kamera
mu interview mbo njogera neegaya nekivaako nina eddagala lya alusa naye nsinga litunda Rwanda bo balitegeera nnyo bana Rwanda balwala nnyo alusazi simanyi naye tebalya simanyi naye balingulako nnyo Abanyarwanda be basinga olingula abamanyi olisuubula nga lingi so abalina alusazi naye alusazi neziwona nno ebyaddala ziri ku baana baffe ab'amasomero era bannange kiki buzibu kiye okulya kw'abaana b'amasomero jjukira omwana omuto myaka gino egy'ekito nga tannavubuka naddala baana ba primary okulya kwabwe kwakubakaka ebiseera ebisinga kati ate essomero lyo teriyinza kukaka mmere oba oliyambye efikkawo kumbe omwana alwala kati olw'okuba bamuwaawo ka pocket money ng'agenda ali ng'agula ka keeke twaliranga bu chips park kati kumbe oddira butto g'osiibirira so abasomesa babeere bazadde omwana bamukaka ku mmere nga bwe tukole waka omwana abaana balwadde alusaazi ku masomero abaana bato bati ebyo byalinga birwadde by'abantu ffe bakulu nange kye nali mmanyi nange naasa nazifunira ku ssomero by the way naye nze saalyanga mmere ku ssomero anti kyekyo era tebabalimbayo nti alusaazi ziva ku kintu kirala ku baana abato butalya mu masomero kitabuse naddala mu pulayimali abaana tebalya mmere siga nti bagibamma naye omwana agaana awulya tayagala kawunga tayagala bijanjaalo kakati n'agulayo olw'okuba muzadde we yamuwayo kasente n'agenda n'agulayo obwokulya n'agula kasoda yo kayu fresh kombo osiibye enjala kyokka nadda ewaka ate naye nga tagaana kulya oluusi kati we wava alusaazi naye abaana balina okubakaka emmere nga bwe tubakaka subject ng'ogikako omugamba ojja kusoma mathematics kama mbaya ni mbaya embooko neevuga omuntu balina okubeera ne bagamba mutandika okulya abaana si kutwala mu ddoomu bagita ddoomu si kubutwala eyo mmere mutuulaawo mwenna kati kulya amalawo yagenda okwebaka kantu akagika kulwako kubanga bato amalawo emmere yayingira obuliri lutujja okuwona alusaazi naye abaana bagenda kutandika tugenda kuba n'omugigi mu maaso awo omulwadde omwereere nga buli gw'osanga nga bonna balwadde ate zikendeeza amaanyi g'ekisajja alusazi olaba ezo ekyo sinza okweraliikirira kyensinza okutya katonda wange omulembe gw'abasajja alusazi zireeta n'obutalaba bulungi nekyo tokifuddeeko ofudde ku kyamaanyi ajo ezeemu pasono ajo awozeemu pasono awo nnumbye bulumbi agi kozi tolaba onumbi ate nga ndiko obulemu nina disability lwaki toweesimbawo ku kyabalema eno shena agenda mu maaso leero kanti tumadde mu kizibu nga tambula mirembe agi obulema era oga ndi muzibe obulema tebaapima kigero nti ng'owonyera nnyo nyinza obbamu nti nga siraba era tolaba kati olwa mulema kati ndiko obulemu enamba y'abantu abasinga mu nsi balema kanza nina ekirimi nanaagira bane aginza n'ekiri kunza ate kikambu oba katonda alina busungu ajja kuteekako obusungu bw'olabe agi nanaagira mungu akunyigiremu eddakiika emu yanyigidde jjo mu kapapula kange ane baaba omanye okwata agi ng'okutte odi 5 naye obusajja bwatulunga neŋŋaana kaasha awutu nga manyi mujjatamu ya sigologolo yammwe obusajja bwatulumbye bokayo n'asamba defense nakati ffenna 11 ne tweggwera mu kisenge ne twerwanaku bwawunzise bututegudde nera bwakaana akaabateebi eloko boy naffe tukayinaako essomero kyembuuza nakano tekabadde kana tikabadde ku ssomero lwaki yakaleeseye kabaddewo ku kisaawe kabaddewo ku kisaawe ndoza tulinda premier omukyere nakino n'ennonda ya team selection yadde ekulaga nti bagenda gutukuba gajjo yakutte amayinja n'agayiwa mukyere gwammwe naye waaye basajja batwale ekyo si kyabadde basigaza kyokka bakitwale kyokka kyadde balina okitwala naye wali mwanditeebyemu ne kati ttiimu eno ey'okusatu wakati abasoose balina kutwala premier league abokubi batute kalabawo kati abokusatu abamaniyo tubiika abaana okukiika si kutwala tuli mu kunoonya buli omu kyatwalayo Arsenal Premier League Manchester Carabao Manchester mu kyokusatu twala ki kukiika mu Champions League kati nga ffe tetukiike nekyaja kitusumbuwa nga abazanyi batwewala ab'amaanyi nga bagamba twaga Champions League bani Jokalezi nakujja mu maniyo ani Jokalezi tuba mu mani mwagala Sesco
Gwe mwali mwagala. Ate gwe lina ntwala ekikopo olabe buli wensongako. Nanti ngenda kusooka awo mbitwale emyaka ng'ena. Nga sikoonekako. Alusa zitabuse. Nga sikoonekako. Alusa zitabuse aji. Mbwe emyaka ena sikisobola. Kalaba akulemedde emyaka 3 mwezi. 3 mwezi. Ate pulimi yabadde annemedde emeka. 22. Kati kansooke mu mutwale. Ate nze so nyanja zatwala pulimi. Ate nsobola okunyiga no netwala ne Champions League. Oyo muleke. Kuche mwazanye aji ku final. Tumisa twata Champions League. Ate yatukubya. Ekyo tukisazaamu. Ate yatukubya. Tubetondera byagamba. Yatukubya n'abaamu mu Champions League. Kuba wandigambye nti babalinze na wali. Tebaliimu. Aji nedda. Champions League ekyo kiganye ekyo. Opadde ekikopo ki? Bawadde Premier League. Oyo mumulina. Oyo wammwe. Timutawana kantwala ekyo. Abakyala abali eyo abakyala bangeego nga tolanga tagali yaffe. Banna abakyala Federal single bajjanjaba. Nairo Avenue abakyala abamugamba atandika bulungi bata Nairo Avenue. Akola ki? Mugga gwakiira, mugga ogutakalira. Nairo Avenue namba yonna. Kakati abakyala wali yampeza banyanga ashalo muzembera bulungi mu kutandika wano. Naye olumala nenkala gogwe neetaaga njagala kwogera naawe 0705271975 bagala Nairo Avenue weriri abakyala bagala gakuba bloka na bagala gashi gakuba bloka mugasaba abase bagasaba Nane akikapo ngambye ekigambo kubanga banna Chokamba buli abasajja mujja kukozesa abakazi ab'ensobi. Baba gamba mbu ate munaye wano. Osanga omuntu ayine entumu y'ebinanke obutiiti mu kiwato. Nyo obutiiti nange ekirezi. Obutiiti kilo 3. Nga zonna zitaddo. Abasajja yabatuma. Ne waliwo omuntu asukka. Bane waliwo omuntu ayeteekako ebintu n'ogamba Katonda wange. Ano omuntu yeepangulula ebintu byazze nabyo. Waliwo kati n'ebyokumikono. Yabashira price ebikomo nga 12. Najjuze emmeeza bw'ati. Adda guno omukono. Baba n'akaveera mu abipanga. Apaka mu kaveera ng'ogamba aleese mugaati. Nga tannajja kompeta. Ngoloza aleese migaati. Kombe byonna bibadde ku mubiri gwe. Byakwewunda. Anyiririra aji. Nalyo kasi bono kazi mu yabujjamu. Buki. Nga bwava kuba mu butiiti. Byafuuka byakuloga byawongo. Ne bateekamu ensimbi eŋŋanda. Mukatiiti. Ebwamu obusimbi Obuganda. Oba bubo bwakyo. Singa kukaasi. Simanya nti na. Sinamufuna oyo wakatiiti akalimu ensimbi eŋŋanda. Oba ebyate byaki. Sugar mami bano sugar mami nafunanga abayina obutiiti kati. Wabafunanga nabo. Neryanga mu ssente. Neryanga mu ssente. Lwogenda mu bakyala abakulu. Lwakula kuno. Base basinga keya. Oyo nabata kweyambulidde. Abate yeyambudde. Tabifaake. Anti abakunamidde. Kati omuntu ayekana nnyoko. Ng'asinganya ku mmange. Abakunamidde. Kati olina okugenda okusabirwa ennyedduwa. Zaba ebyokubya ne mu bbeeti. Bakazi bakunamidde. Ebikazi ebikulu aji byayina keya. Waliwo ekikazi kyali kyenalookingiramu. Bakuba ekyamunyizaako yanjja kutugabane. Ne mukyawa. Banali mwesizenga maama nga mpulira mwagala ebyaddala. Kati walinga ogenze ku ssomero kusoma. Anti oli abamukulu nnyo ku ggwe. N'abanyiganga massage. Nga nkola massage services. Ndigwe buli mulimu ogukola. Kati abazadde abanga tebakola nnyo buli kimu okikola. Kati mwagala okuba obulungi. Bakola ani yakuweerera? Bazadde bange. Ate tebakola obadde obaagazaaki? Tebampa graduation tunna page balikeeyo. Anti mbuuzi obadde obaagazaaki? Nebatikira omwana yamugamba thank you for studying. We don't have much. We have given you 50 millions for startup capital. Wakimanyi ekyo aji. Naawe kiwali oyagala? Ffe batusiibuza ssala nga batikidde. Mukama kulembere. Ate kati osobola okusanga wa 50 million ng'essala yasinga nga takyazirina. Essala yansi. Wamugoberera n'omubuuza gy'abeera kati? Bali bulungi. Omuntu akusinga ng'atudde. Ne bwayimuka baakusinga. Owa 50 million. Oyagamba nti 50 million n'essala kye kisinga? 50 million mba nzeetaaga. Kwazo ziba za. Ngamba kye kisinga? 50 million.
esinga essala ya mukaddewo. Kyanda wa. Uganda amafe byenzi ngogenze China liyo ngogenze okusuubula. Mwe mutaba musala nti osobola okukoma onoozinoonya ne zikubula. Aje ndowooza yadda. Singa bana abalabe Kampala gamba nkwagala naye saagala kuba kujja kunkyawa. Fe osanzemu ne bakadde baffe baggwawo naye nze essala ya mukadde wange tesingika. Bwe baba olaba ku kirungi gw'omanyimu oyinamukko okukulani mu mutwe. Bagamba nti ejjana eri mu bigere byani. Byabakaddewo. Naye ssente agi. So abasajja nammwe akamwoyo kali era eddogo erisinga obungi abantu bagenda ne bagenda mu by'okweraguza. Eddogo mu nsi erisinga obungi. Omuntu akyalina mukadde okuddayo ko mu kyalo n'akulombera ku ddowa n'akusomera essaala bw'okomawo bitereera. Ebyo byogenda n'ozunga mbasawo ekyaggwe n'ogenda essese n'ogenda genda essaala ya maama esinga omusawo Muganda. Bw'olya bikutabudde genda eka. Kwegi bansabira alo yankwata mama kwateko omuntu akusabye essaala tesingika ng'okyalina omukisa nga bakadde bo weebali. Kuba yasinga okwagala ebyaddala. Mama essaala endala ya omwana wo nakusabira jeje nyasobola kunsabira essaala. Abantu bangi babazadde b'abantu baana nga wana bugenze butamu magezi agategeera bufuna amagezi bakagoba ssente n'agamba nkoze ntya ssente bagobe ne ssente zizina ekagamba dadi genda ojja kufuna akaana essaala tesingika dadi genda ojja kufuna. Kakati naye abantu babiyita ebyokuzannya ne bagenda eyo ne beeraguza eyo yonna ne bababbira eyo. Gendo naberi ni daga naafuwa emindi amalyo ne gafuuka ga bbulaaka. Naye nga tebigasa. Naye omuntu akyalina mukaddewo ogenda mu basawo ba kinnansi omaze emyaka 4 togenda wa taata wadde wa maama wo. Wadde omukubira kasimu. Yadogenda ogamba nti kangenda nsabirewo kuti. Olaba ffe abaafiirwa. Era ogenda n'osulako mu nju ya taata. N'olima ku kijja. Lwaki n'ogenda n'osulawoko ew'abakadde bo n'okomawo e Kampala. Nobeerako ewaka. N'ojjukira n'ofunamu obufaananyi bw'emabega wano we twakulira wali nayolezangawo sowaani n'olyange owewedde mu ggwe. Naye omuntu ng'okyalina n'abakuzaala gye bali. N'ekintu ekyo gundi twakyogera ne Pastor Serwadda nga twogera ku byamba nga ngamba olina obusungu bungi ku bazadde bukendeezi. Nangamba olaba maama wo nga yampa example. Nanga maama wo ne waaba yafa. Wadompa akumpa kabisi kanjo ki? Kobole haja kobompa. Nangamba maama wo bazadde wadde nga baafa. Baalina ab'eŋŋanda. Bw'ate baalina ab'eŋŋanda bazadde baalina emikwano. Anti bagabo gambi omusika wa kitaawo oba omusika wa nnyoko baba bakadde bo ddala. Bakadde bo mbitawo byonna. Nangamba noonya mukwano kale wadde tolina baama baamuzaala yali mukwano gwe. Mutwalire kasukaali akanywa. Gomese gye wandigulidde mama gimuwe. Oba wadde nnyoko. Pastor Serwadda yakyusa endowooza zange kubaza kuba nalina obusungu bungi ku bazadde. Naye kakati njagala kubuuza Salome. Obusungu ng'obujja waggwe gwe baakera ne bateeka kusomera n'ogenda n'omala ne yunivasite. Wali oyagala ki? Wasomera ku gundi ku kigo kye kyakuweerera bawangayo ssente. Bw'oyinako obusungu obw'engeri ki mwagala ki? Obusungu bwaffe obw'omunda n'owulira. Omuntu eyakuteeka ku ssomero n'okula nga toliiko lubale. Tewajja buugi. Mumwagaza ki? Waliwo laavu agi ey'omuzadde eyo nga mukula waawaawaawaawa. Kati gwe agi kati gotera mu ngeri kati mu ngeri ya Kiyisiraamu. Omwana abeereyo kasita ali ne maama we. Naye nga ani awaayo fees? Taata. Naye kati tuka kwagala kubako na taata wo ng'omwagala ebyaddala. Bannaaye ssente z'ebiseera bino tezinoonyezeka. Bw'aba omusajja ayonoonya ssente n'aziwaayo mu budde muveeko. Mwesoni. Abasajja kano ka Shalom Oil bannange kano ke mulaba kakulaga kyogenda obeera ka size kalungi nnyo nyantu mukaguze katambule tuweereze kata tuweereze Canada no wa UK bigenda kutuuka. Ono Shalom Power bakwesa ku masturbations afuna morning elections omwami wange waba afuisa tatyakuba saloti ziri musulo gutonya pa ku ngatto tatyayimirira bulungi. Ono Shalom Power ono 5 rounds and above 5 rounds and above owangira muli olumalo osigala okyagenda mu maaso sibyagira kwate nkwata nti ku bukoba kulaba bamanyi business gye nkola
Wakuwera omukyala nga bajimanyi. Ndio omukyala anangirangako. Nga nangirako. Nga nateeka mu university group yabwe natera. Namulaba mukazi wo akuwagira mu bishokola. Yes, mukyala ya mbadofuna omukyala nga akuwagira. Nze kasaba muyigiza okusiba akapapula. 0705271973. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe kigambo it is happening. Ngumanya oli ku Shalom 256. Abatwagala nya ba subscribing. Thank you so much. Wetana subscribing kindly do twegateko. We are subscribing kusaba notification bell oba akadao kaseko so that you get notified each and every time that we upload. Yakajja bokusose yakafuna data yakafuna wifi na interview yakasuka omusajja yafana azukira wali wafana ozukira manzo bayirabira. Nkasukuya kwa interview n'omusajja yafana azukira. Nga wakanda bogusose nze Shalom Haddad Kawes. Yakoze interview nakola atya? N'omusajja yafana azukira. Interview kasukula live. Taina ekipapula kyabutabika mu nsawo. Kakirina. Yamwazizza. Teyamukebedde. Nzokola n'omuntu ebaluga n'okujja ekipapula okusoma tenga teyawonye bulungi yafana azukira. So byebyo bashalom esabe bakutayako nga tuli ku buli manda nga twadde obulamu twanye aji kazigwe kapogo wakuyopira. Leta cake zaffe waliwo sponsor fa tugulidde cake owa Shalom Ese Services. Ani mazalibwa gani? Aji cake mujira ku mazalibwa oka. Mazalibwa. Brad Wilson. Leta zonna ziri bbiri. Emu ya idi twanagikuwa ku idi tetwakulaba. Emu ya idi leta zonna wano. Kumulagaji waliwo ya idi mukonge mwayagala gisigaza. Zilete wano balwana bulandi abaana abo. Sponsor final okulaba mu cake zituuse. Eno yachi. Eno kuli nsomerako aji kuliko kigambo kikweno cake. Manchester City won 2-0. Aji damosome ekigambo Manchester City won 2-0. Manyo nakitegererwa kyaba Man U mwasanyuse. Lwaki? Mune bwe mula Manchester tamuloza yammwe. Tukwatagana. Man joto nzo team yonne kuba Arsenal jemba mpagira. Any team against Arsenal is my team. So keno ewagidwa Shalom Ese Services yejiguze ejigulide aji kazibwe kapo wa Arsenal. Kakalo kalabi akasky blue. Kagache endala batsimracha ndaba evuddewa likansumiko wano evuddewa aji Musa Kasule moro ekyo kizimbe Zwena Cakes wano wagulu wade batu soma wano Zwena Cakes mukyala bebe cool yatuguze cake zino sponsor waffe eno kuliko Idi Mubarak aji kazibwe kapo eno ya Shalom 256 yaji kugulya yali ya Idi eri eno yakunkuba mupiira Tubago ndabo kiyita bali. Yes, yakukuba mpira akubyo mpira. Kati gulidde cake nkuyoze nkusasire. Era tugagisala. Asanyu! Aji ogasala cake eno. Y'abantu basanye. N'abantu soko basomeremu. Cake eriko ki? Manchester City won 2-0. Kati noze wedda manyingira bojese amanyingira kusoma. Manchester United won. Atokikola. Tokikola. Nete chiri. Magister wangudde so tusale cake eno. Tusale cake aji. Ya, sala bulungi aji nesanyu. Omwagizi wa Arsenal asaze cake. Ngera bwenjo gisala mugo kutanawo. Wangudde premier. Kirabye. Njagala aji olieka twako. Cake wane. Njagala aji olieka twako. Kirabye. Kano katu. Njagala aji olieka twako. Ne tusiba sente zaffe ne bazikuba ne mugano tebamu. Katsale sali ko tuweko. Tutandike show. Buli mtoga mwachi bayi. Temujja kukutira wano. Kirabye. Abavuddeyo temulidde kyancha. Fulire wano nzakandire ko wano. Bismillah. Ne bajje bimba wene muko. Jebbi wasano. Naye n'okulya akala be kyamutuuseeko. Jebbi yayambala ekanzu. Yali smart nnyo. Yajugulawo aja kyao ku US Mall kaki Mozili Mpago tulanga oyo. Toba ya muwampe. Ajuge emitwalo 5. Jebbi. Yeva matano. Ndakawuma. Kale tukwongereko. Aba anti manchester bangu banyongereko. Wale kakumuka.
Kazwana cakes. Hawoma. Zinga ko keke zange mwagala zimala wati mwazimpada ne muziria. Kazinga keke ya aji tukoleba naye. Mulinga nga bana batwala emigati mu kyalo. Awo ntambi naye mba mutta YouTube. Ntambi olabye. Owa. Bana batwala emigati mu kyalo. Ate yennyini agiria nagulya kama kati. Ewacho bate waguliride mu taxi room. Abaya akatuuka nama ko tosinya. Kusama samana gamba banyongere ku mugati gwange guli. No mugamba waje waguliride. Sanga waguliride mu taxi. No lyako ogugo. Abana jana akadomola ka mafuta. Details. Nantu achakwesa amafuta. Mu kyalo. Oya serious? Mu kyalo teli masanya. Abantu gwegenda kuguga obuze mu Uganda abakozesa amasanyazi bali bakola ebitundu bimeka mubere no mulowooza mbweseri nga we mulowooza. Kata singa da nemenya ntwadda ku sola. Mukozi nga keke zino ziteeka. Mwane dede keke naye muyine ekyozo kyozirya. Nga twazirese. Naye tunyamwendowooza. Ndabanga baagala ozirya sikati lwaki mwaziryamu mwazindeetedde. Tumanyi kuzinga keke ya aji. Bwe bavaawo nga bagamba mbu toyagala bebe. Nga gyogu kale si gyoguze keke. Yes tugobako nyo yagala twekerawo zigula. Toka ntu yes tugobako. Kati kimulume muziguze. Tukyazigulira ddala. Tanakyakola. Aji oli muyimbi. Waliwo jibe kiri mutambula maaso. Eyaki. Omwami David Lutalo. Wiki eno yali ku live. Ya TikTok anakayimba akapya bakayita Lewo. Kanaba ku live David Lutalo n'agamba agalo bookinga David Lutalo enamba y'essimu yeno. Abantu abamu tekyabasanyusa kyenyinza okugamba. Ne bakifuula political. Naddala abali ku side ya fene yoddo wabula government. Nga bagamba omusajja yetwamusula abo yagwa. Lutalo yali ow'amaanyi kati agamba namba. Ngamba kandaji kazigwe kapa yogere ku nsonga eyo. Lutalo yakoze ensobi. Ekibi baakirabawa. Kati omuntu okkera n'agaba ennamba y'omulimu gwe. Nsobi ki gy'aba akoze? Nze sigiraba. Layini z'amasimu zonna ze tukozesa zirina kasitoma keya kwokuba. Era ze zaagituwa ennamba eyo Lutalo azisinga. Zo nga zigaba nti kasitoma kyonna kye weetaaze kuba ku nnamba eno. 10. Kaakati ono bw'agaba eyiye aba akoze eki? Ne ba promotion bagamba ennamba ejja okukubira eri 031 yejoto wewala abafere. Kati yakoze eki? Okunyonga balina entabukatabuka yaabwe ndaje saatege n'ekyokugaba ennamba nze sikiinaako kye nkirabamu omuntu w'omulimu gwe. Ekyokubiri bw'onoonya musician ng'onoonya baferiya tuyinza kuteeka Lutalo mu layini. Ne bw'akomaawo okuyimba sibiyogera nti waba nti nno tumanyiganye muntu wange. Naye ne bw'akomaawo okuyimba tayinza kuwanika mikono ng'agamba Mungu nti nakukola ki. Ayino. Okuyimba kumusasudde bulungi. Kakati nze mubabeera nga omuntu agaba ennamba y'omulimu gwe n'ennyumba siriimu. Asi kisobola. Kubanga yagabye ennamba ya mulimu gwe. Teyina nnamba ndala gye yagabye. Kujjako nze saalabye interview ndaba bukiripu ku TikTok kati simanyi gye byavudde. Naye omuntu agabye. Ate nawuliddeko ng'agamba oli yamugabe tuba tukwetaaze. Era waliwo yagimusaba. Be tuba tukwetaaze fa akubuukira tukufunira ku nnamba kikati yandiga sigirina. Kakati kwegamba simanyi bantu ndowooza yaabwe. Basitaddemu ebyobufuzi aji. Ekizibu ky'ebintu bino mu nsi. Abawagizi ne be bawagira basemberegana. Emikutu gino gy'abafuula nti babeera mu nju emu. Global Village. Muntu atuulawo n'agamba kansooka empalabule mu kamiliyoni ono. Gwawalabula tamumanyi. Tamulabanga nakamulabira ano ku ssimu. Ate ye kamiliyoni talina mukisa ate ye buli mulaba ono ku ssimu. Obeera togoyina. Olabe Nav Magic Couple. Toyina mukisa gulira boya. Guli mulabako. Kakati wewali obuzibu. Kankubule Mwami Shalom singa buli muntu asinga munne nga batuwanga mayiro. Senga tuli wala. Nge bagamba nti gundi asingako bwati munne mayiro bweziti. Oyo ne bamuteeke Kasese.
gundi asenga bwe ne bamuteeka mu America omanyi singa bate banyumya n'abantu anti oyagala onyumye naye ngali mbalala naye wano olwokuba nti Katonda yakola ensi yemu mutambulira wamu mukola abantu balowooza benkana kikyamu kati simanyi gye byavudde naye omuntu ogaba ennamba y'omulimu gwe omupaka singa omuntu akyali mukozi sikiraba mbuzi ate yagigaba kiraifu yagamba yawukana management nyingi bayawukana kati wali abantu ababbira mbunze mayinja wa ne bwaba tewali abba n'omu gaba ennamba y'omulimu gwe taliiko kizibu kyonna kyabaakoze nkugambye amasimu awo ge tukozesa ezo layini zaabwe ezo emikutu gy'empuliziganya bagagga zirina billions of money trillions of money obuse niira basiba batujjukiza mukube ku nnamba bweti ayagala obuyambi ayagala okumanya kino kwa ku nnamba y'essimu ne batuterawo era abo oyagala okwogerako nabo omuweereza waffe katumukuyungeko kati nga tugamba bannange bano baagwa omanyi nva kwogera n'aba MTN nva kwogera n'aba Airtel ngoga baagwa era njogedde nabo eddakiika kati walo nyabikwangana mu content meremenya nga ya content gwakuloyo meremenya okuva gundiro yagalawo company ono omwana Doni Kulisi ne yagenda jali akola beddings atunda mifaliso masuka ali awo ku kibuga awo bino yabivaamu so talina buzibu omuntu alina obuzibu ye jano bigirwa yabadde ki yakoze nabiraga Bob Wine ofulume eggwanga President Museveni yamuyambako akwaganya President Museveni alingera muzeyi mkwano gwo muzeyi Gashumba kye kimu naye kyagamba abalimba anti boche bekwasa mbu yayiseewa Gashumba mukulu munno mwami Museveni be yalinga alwana yavanga Sweden najja ekimante yabedanga mu Uganda ne yajjanga yamalanga najja ate bino byayogera nti bali bamutidde ku kibanye eruwere wagundi walutamaguzi nchogate yali wano kakati mukufuluma ekisaawe nabo kibali mukutegeeza abantu yamalanga kubira obote na mugamba kati gendo ojja kudda kulokuna ojekere kugamba omuntu asobola kubeera wano n'akubula waliwo omusajja bamusiba yatta omukulu w'ekika ky'abendiga Luomwa amanyi nti yabula okumala kumpi emyezi 2 nga mwali mu Uganda nabo baagala gamba gavumenti yali emanyi waali era yeewaayo bwewe ne bamusanga mu masabaawo ngalaba kwatanya abantu abali bamuliyanye olusi baba nekikuluma baba talina musango kitege naye abakeera yali asobola okufuluma n'avaamu natani yali amumanyi munne ebyo ebiti byolaba bateeka wali Malaba ebusiya emutukula abantu bemutukula abamu bakolera TZ ekyo ne bakomawo mu Uganda era teri ababuuza nti mulagawo bayitawo buyisi ate ensi jukira kati bamala okuzijjira zonna olagayo nanga muntu n'ogenda noyitawo tebisi bya visa nti ogende Kenya n'ofuna visa bwe ogende ejino kakati omuntu ogawulira nti ayiseewa kati ate bo bennyini bye boogera byawukana n'ebya muduumizi w'amagye omuduumizi w'amagye nze ndaba ayogera kirala ate ndaba nga abasingako okumanya ebya security tebamuwakanya akuye ka screenshot ko muduumizi kyembuuza mwami Gasumba wakanya mukamaawe simanyi kati kubombi ani alimba mwami Gasumba njagala ajje ku mukutu gonna agambe CDF olimba taswala kyogera ekyo ate wabataswala kyogera ng'ono agamba kyakati tukwate kiruwa yajja atugambe nti ono yalimba kati ola atuwa information iki ajene muhozi yavude naga Kabobi should stop telling the word lies yava mu gwanga nga 26 January this year so nakula NRM olu 11 days after the election they have spent 2 months in the United States eating big while his followers are in jail. Some leader is now saying except through Mfulege because he fears me. How would you say Mfulege in English? Emiala eno bigiru wagamba Bobi yakwaganye Museveni Kashumba agamba yafuluma atya nino muhozi nabadde abuze maaso g'abantu
naye akomyeyo abadde busy. Bana bagenti bamudize simu. Abaana bano Kati mwami Gasuma nze gwe nsinga okubuza kubanga ndabaga wa Piero yu. Awakanya mukama we. Kati awo tukwate byani. Abantu no boogera ebintu. Ono agamba yayise mu furejjo genda. Mwami Gasumba agamba gavumenti yamufulumiza. Jeno nalweyiso agamba tetukunoonya. Kugamba bannange mututabudde. Jeno nalweyiso agamba toyinza kulya ffene ne tamanya wali ffene nga awunya. Jeno nalweyiso naye. Kisinziira nnyindo. Kisinziira nnyindo yani anoonya. Haji kikyokoze. Ekoze. Haji nedda. Teziwunyiriza kimu. Kati gwe nnyindo yeeketta. Ewunyiriza manga. Haji wajizidde bannaye. Gwe bayizo g'omukesi wa gavumenti. Ennyindo yange. Nate ali bweti ono mwana asaluunyi onanyiga buloge okuscribinga n'akugira bw'ati. Anyigazza waggulu. Anyigazza waggulu. Egenda okuddanga ebyabyatadde. Namugamba dda Joshua yakala okunyiga ennyindo. Naye oli Muganda. Zezo. Zezaffe. Akapajo akabannange. Era kyova Katonda mwekanya. Naddira oxygen nga si waggula kati tussa naye wano manyi nti omutuwuutako. Mubadde bala interview ke kumanya kati mukoyo kayindo oxygen kibwatwala. Naye ffe wano ate gonkira. Era wano mpulira olumuziiramu era nakigwamu neŋŋamba ninaanya nnyo Shalom. Tawululi twatiranyanga obutebe kati nkasikamu. Jagala dakiika 3. Ate ezaaki? Njaga tukomane kuba kati aje kyotandise. Ne kati kankubula oli kunyinicha n'ate omufu. Katonda okumanya yatuyamba. Kwene neyagaliza y'abantu gye beeyagaliza singa oxygen ono yali waggula. Ng'olina w'osasula ssente. Ffe twandifudde tuli bawere. Zandivuddewo. Anti kati singa waliwo abamuyina mu sitowa ne bagamba ekyo ekisitowa kyolaba ku luguudo lw'egindi yo waagundi ne bazzukulu be. Yaggula wa myaka nga 10. Bazzukulu ali omwo ayinaayina. Naye Katonda yatukola n'atuterawo oxygen gwenzisa kwe kussa pulezidenti gwenzisa kwe wa Trump bonna baani oxygen y'omu tuuta muwuute tewali mutawaana kati gwe Salomo manyiseze wandiwaddeyo olw'ennyindo yange Katonda wange era okyandiko tubula kikameka jebbi katolaba olabe ebidumo bino ebidumo ebitwala mukoka amazzi ge bitwala ku maddero obudde bwankuba si bwe buno obutini wali olabanga gakulugguka buki kubanga bigazi bino ebatuvumanga mbu ennyindo ekulinga gunji ebitwala pipe ezitwala gunji e Rwanda. Ne Katonda yatuka n'agamba gwe oba owuuta muwuute mukuwadde. Kati Muzeeyi Magala ayogere ki? Ennyindo ya Muzeeyi Magala ogimanyi? Katonda wange. Ye Muzeeyi Magala Muganda ky'Omuganda ddala. Muganda. Nga bw'alina okubeera. Ne kati twetabika ssebo twazaala mu bakyala b'enene emmanga. Otwana otulungi tutulina wano mu Buganda. Akaana kavaayo nga keeko. Naye Muzeeyi Magala alina ennyindo agi. Basajja emivule gituula ne gikola ki? Yakolamu n'akasiisira bweti. Kati naye okugamba nga akwana. Kamulinde ku lutuulo oludda kajja kukulaba. Kanaye yakwana nga n'agamba you take my oxygen and my breath away. Lwaki? Bawa ennyindo. Bawa na safe house. Naye Magala so musa mu safe house. Kozi tekuba bumooli. Tekuba bumooli. Afa. Muzeeyi Magala Salumu nasana ogwenkya. Nasika n'ogwenkya. Era nze neewuunya omuntu ng'alina ennyindo nga zino ezammwe. Bannange. Mbunga afuluuta. Ezaffe zeziriwa. Kati obeera oziira ki? Agisebo nange mmanyi okuziira. Ate oziira ki? Ng'ennyindo tezissa zizibikira. Omutuli bwe guti. Zimanyi agize ennyindo okuzibikira z'olaba.
nga sissa nezeekwata pozi nga bakuzibikiddemu obaki ne bafunya kipamba naye nga temuli kyotaddemu nga temuli ziba bwezi nga zizibye waliwo omuntu soogola banga alina omutwe gw'ennyindo nga gusoogeramu omusota naye Katonda yakola ekyo omanyi nti waliwo omuntu asobola kwebaka n'oga nti enswera yamuyingidde mu nnyindo kineewo ntaffe nga emmese zaatuyingira dda nga waggule bwewati ekiyenje naye tekiyingirayo oba wateekwa okuba omukka ogufulumayo oba gwa butwa Katonda nga yagukolanga buli ekisembera kiti kiwulira ddala nga omutawaana gugudde kuba twali abebaka oba guyina masannyalaze akolanya bwaki emimwa ali abebaka bati nye teri kiyingirayo newe wayita munyeera ayita eri bantu bafuluuta aji abantu zezimu ku nsonga ezawudde abafumba okufuluuta abantu bafuluuta naye waliwo omuntu asobola oba mugenyi n'afuluutira mu nju mwenna ne mutuula mwenna abali mu nju ne mutuula ng'afuluuta ng'otwo ne tugaana ajo so okufumbirwa omuntu okuwasa omuntu afuluuta nga namutegeera kuba kwekoza kibi nnyo okuwasa omuntu ng'aliko kyekyo ky'otaasobola nze omuntu wafuluuta seebaka waliwo bino by'otwalako omuntu oba mugenze ku mukolo naye nga mukomawo kiro nga bye mukola tebinnagwa n'oga kammenyemu ku mutto nkole ki mpunzikemu naye n'agamba kammenyemu n'asumulula bakulengera bweru ku lubalaza nga kwotudde ogimulekera twali mukuzika jjajja wakasuku omugamba yiiyo tunaye twalekera emmotoka naye musimira nagwe yalekera emmotoka ogivaamu oba bawuta kyate bateekamu oba kakikayongera mwako jiya yawanga owulira kakyabaddagira yayongera mu kkono ogamba tekatyoba nogamba ayingidde ennamba emu nogamba nange saagala pretendinga wallahi nze omuntu afuluuta omuntu afuluuta nne gwe nalekera hostel tatusula mu hostel nze ne bweba mu kisenge kirala omwana nga afuluuta ne bweba mu kisenge kirala nze gyendi otulotula anti nze omuntu wafuluuta mpulira nze nziyira otulo tetujja mpulira nze nziyira kale aliwo omukonako bro n'asirisaamu katono n'addamu neyeebaka agira n'ogamba ate atandise atazzeemu twagadde kasiku bannange liri ettaka agi baaligula naleese ppya liri ery'empambiri oli muyayi nagamba nti oli ogaaligula nkuleetedde ettaka eppya obanze kajja gya kasuku olabawo ekyengulu naguzeewo afuyiika njitunda otunda bugule bootematema ntemaatema kyapa ku 10 kyapa bannange abantu mwagadde Kingdom Estates ndese estate natugule weekend eggweewo nina pochi zange ziri 4 ziri awo wali kasuku wabeera ne waggulu waawo wano walabanga kuwa sente ntono waawo ezeno walabanga kuwa ntono era nali nkuwaza ogambye 10 bagula 18 wategera nti nkuguddemu nti kyotula tokimanyi kati no bajja nagamba empambire ettaka yalijje mulu yasooka najjanga mpa 12 nzina cash nemuga 33 kanga kuteereko ngaalindako oyo adamu nakuba 13 nagamba empambire ettaka ly'ekyapa 5 ku 10 kano neyaligula ate wookwo ekyewuunyisa nabuuza yasikira sikire yaligula wookwo ettaka olyalita lyakusaaga yampa milioni 18 nanga saka na buli akusumbwa nzange nomukolako agamba mbu yakundaze nina ettaka eppya awo lyo lyammeka milioni 25 kyapa walabuse ekozo nalabuse kale nabankubye naye banenao poloti nnya zokka abantu abaagala ettaka n'Afrika osojjugula yonna ompa milioni 10 kyapa weekiri migadde awo kasuku wano kasuku bawe ennamba y'essimu luli bantawaanya nnyo naye bakusumbuwa Katonda wange waliwo omwami Mukasa abeerawo munde batunda mmotoka banne Mukasa yantawaana nga n'ekyomugamba si kyakiyina nange agi bankuba nangamba gwe mpa ennamba ye nengamba oba muzigabe ate sina customer care ono Shalom badde okubiddaani bwete budamba kasi ndabye ka video nga batunda ettaka no Shalom already ka video kabe nga nzaayo yani ombuyo no Shalom ekyo bantu bakyogisina customer care nalowooza ettaka wali baali kuwa bampa 18 muno mwe wafuniranga abakazi abakadde dda ennamba 0705 271973 mulira nti gwe ettaka lino ligwewo migadde awo
kanzireyo negulira eri ewala gyengula ekammengo jankutwale tugule ettaka jankutwale Mityana Road anti kinguziza ku lino olwaffe luno yewaffe neri oyitayo yewaffe kati gye bujja ekibuga kyammwe kino nja kivaamu nga neeba bava mu kyala ndeetera ettooke lyange alinteeraawo ku siteegi mpolampola nenzikirira nalyo ku kagaali bakuleetera ettooke abala bagoba abafumbira amatooke aji ani agoba munne wabirabye aji ani badde obigoberera ebyani ebyansambe ya furniture mbirabana abato aji obufumbo obuto kyekibatabula kati kapa esigadde ffeffe kaffe ne mami Jaden fa basigaddewo mwali mwetabuka ne kati mwaterera twatabukirawa owange temwatabukanga wano aji watereza omugobye munju kapa ezibadde ne kati tebyaterera kapa ezibadde zikutte mami Jaden ne Shalom ensambi ya furniture ne mirembe aji ne kawala nakaye kalungi nsambya naye kali mwana muto bonna bato ante mbeera abato nga mwembi muli bato osooka ne weteekamu ekyobusajja ekyobutegeevu Katonda bwe yakuwa n'osobola okulembera obulungi munno nereka kulooza nti fembi tuli bato ne mukola ebitaliiyo bwe tonnatuuka towasa wanye atannatuuka kutegeera towasa obufumbo magezi nakwekkakkanya bw'otekkakkanya tosobola kuba na munno obufumbo amampaati gonna gova eno mwami Saloomu bw'otuuka eka gakoma olaba ekitera okwonoona obufumbo bw'abayimbi ba artist abo abantu abalina amanya bayimbi basambi ba mipiira bafirimu kulowooza nti endulu gye bakubidde ebuwamu ojja kutuuka eka bagikube ogenda okutuuka nga tewali akufaako n'ogwo naye nga kyokoze ebuwama kyokoze ekisaawe buli muntu ali ku kimba ali kuggwe bali kuggwe ogenda nga wali tewali akulinze kati omuntu n'agamba bazalawa buzibu buvaawo ono azalawa yamaliriza amaaso omukyala akulabanga mwami we abaana bakulabanga taata tebamanyangako ne byokola nti birimu ensonga bw'oli sita gwe tuuka eka beera taata beera mwami tobeera sita kasoobireta eka bufudde era n'abo abakyala ba artist abakazi ebibanobya bye ebyalowooza mbu bw'anaasanga bbola okuba ye si muyimbi si muzannyi wa katemba mbw alina okutandika akalulu ng'oli aweta mu lujja tebiriiyo ng'agikubiranga alowooza bbaawe faani we bbaawe tasula na CD mu buliri si flash nebyoyimba tabitegeera yawasa mukyala akulabanga omutunzi wa katunda takwawula n'aweereza mmere mwena muli bakazi aba alimbyemu ate alimbye eki omukyala onyo sita ate mba nawasa mirimu nze siwasa mulimu bw'otuukanga eka owuliriza bulungi kolanga omwami bw'abeera tokolanga nga Saloomu gwe bamanya ava eri mu bibaala ne bagaba Saloomu wuuyo mbunga obwama yoyo owakalubindi eka tebiriyo teri bwama mami Jaden talaba Shalom gwe mulaba era kugamba gwe yitawo eri onaabe olowooza ebyabimanyi ate nga mutuufu kyeze kiza okutta obufumbo bw'abantu abamanyifu abo kulemwa kutegeera muntu kigwembeera manya nti abantu b'obeera nabo tebalina kye bakulabamu kyakuba taata waabwe oba mwami we era abantu bangi nnyo bagendeyo mu byalo ku mikolo mbunga ye atuulanga sita bali eri bagamba abaana bawaka mwenna tubeetaagako atudde mu mmotoka ataddemu ne esi baagala mmwe baana vaayo genda otuule wali bakitammwe boogera bajja kukukyayira bwerere ate nga bakukyawa mu butuufu abazzukulu banne mwenna mujje nosigala mbu sita serebu mugende muno ne gundi alemedde mu mmotoka ebyawa ne basindika nnyo kakukime ate naye atandika kubulya nedda mune bajja kiraba bubi jangu kale jangu tugende ffenna kale tuulawo eddakiika 5 oveewo ovaawo ngaani kati ndi steno bantu ebyo byammwe eyo gye mugwegirira waliwo atalina mulimu ne balooya bajje n'ebitabo ogwo mulimu ebintu byetukola bya mulimu era kintu ekisinga okunnuma nze nga ngenze waka nga waliwo omukolo kwe kugamba mbu tuyimbiremu era kibagambo kimpisa bubi waliwo abasirikale nga gwe mulimu gwe ani atukubiremu amasasi
Nedda mulimu lwaki oyagala ngukoleraawo tuzze birala tuyimbiremu ebyuma weebiri oba olulina uno tibogana kwogera bateeka mu luyimba foni nabagamba sikyagala ekyo tobayimbira mwewaka kali n'omusambi w'omupiira bajjenga n'emipiira gyagolinge mu kidaala ebintu ebyokuyiikiriza ebyo byaki gwe manyi ogwo mulimu gwange nkola mukole wali ewaka ndi mwana saagala tuyimbiremu nammwe mwasoma obwalo ateri ajjanga awozaamu lwaki okulembeza guli omulimu byonna byenkola mbikola ng'omwana ewaka byonna tutambulira wamu enku zaasa bwe mba amaanyi ngayina basigalina era bwe basondeeza enku nga nziwaayo ssente kubanga bebaga nti mwasa enku nga yasa taliiwo kwata ssente ziwe ani asobola okutwasiza ku buku buno era obeera ozikoze eki tumuyite omutamiivu piyo era obeera ozaasiza waliwo omukwano gwange yaŋŋamba buteriyo kimuluma nga kubeera ng'olumbe bagenze mu lwammamba nga ab'emmamba be bali mu kwabya olumbe lubeera ki olumbe lw'emmamba olumbe lwonna oba lwabangabi okwabya olumbe just buteri kimuluma kuwulira nga ata be bayita okwasa enkuba kakeeto baliwo baasa enku zino mbuno ng'ekika ekyo kyekyasiriwala ku kyalo n'ogamba ate ab'omutima baasaba ez'ab'emmamba kintu kyo kimuluma ekika ekyo kyekyasiriwala ku kyalo muyita bakakeeto bajje baasa enku mbogera nga kumpi kika kimu kirimukwasiza balinku nabo nga bazira kakeeto nate okole ki muganda wange Allah atukingiriza obwavu naye obwavu kasatu obuteekamu obwavu waliyo omwavu nga mugezi simulaba munne omwavu omugezi era teyeppankwako gwe tumanyi tiwaliwo omwavu nga yerekeramu ak'obuntu bano abaavu basirya masavu tebamboggolera tebakola ki waliyo omwavu zetomboggolera tojja kummanyiira olw'okuba mbu nnyamba onsuza onjasamire tekijja kukola ekyo olw'okuba nsuza genda naawe ozimbe waliyo abaavu bwe batyo ssebo saagala nnyama y'amasavu bwava nti bwava obususse bukumalamu ekitiibwa bw'obanga okola ebyamagezi bayita lugezigezi obwavu nga butabuse nga bungi obwavu obungi obwo waliwo obwavu obungi ate abantu baavu ebyaddala gwe gy'oyisa akalango ogamba okeera wankuluku kutwala nti ekibuga kino mulowooza abantu balina ssente gwe keera oyisa akalango gambe enkya wankuluku ku ssaawa nnya ngenda okubeera nga b'2,200 olabe abantu balina kwetomera ate oli agamba embeera mu ndeeba obuuza eba nateeta ombuuze kakati tambula gy'otambuza yenkana bungi ki abantu balina ssente abantu baavu sala omugga olaba emitwalo 10 n'olaba ng'egy'okusaaga abo abaginoonya kukola kapito gulowoozayo kyalumonda kapito wa mmeka mitwalo nga 2 sigiri manda ne lumonde kakati gwe ng'okwata 10 ngolooza lyakusaaga wano ng'okyaliri n'olaba ttono naye nga zaakuweddeko otegeera nti nno wakozesanga nnyingi mukendeeze kunywa sukaali mumunywa nnyo olwose zikendedde tubawulira bagamba ebikenembe byamunoonye era omanya wataddewo afukiro ebikenembe tobimanyi bino ebiyingira mu sukaali byanyumye sukaali ng'ani agamba mama nga yagamba omwami sukaali mu musibe ebikenembe bimulya nnyo era oba waleeta mutono tekiryako ne oba aleeta akakiro kasawo kalamba ekikenembe si omalawo kiro yadde koota anti mwezalo mumbedde kampala tebabazikirizangako ttaala muzikize ettaala amafuta gagwamu kati musigale kukikunzikiza mwebake bamuzeeyi bazifuuwa mwenna mwebake mafuta gaggwamu naye nga ganusu ebi 5 tosaaganga n'obwavu mwe temubulabye naye nze nabulaba mbumanyi era byenjogera mbimanyi bulungi mbutegeera waliko omwavu aji nabukuliramu obwavu ddala nange ne mbusiŋŋana ne mbutandika
Nze nazimbako ku nju y'essubi. Ngogaji sulamu. Kujisu zimba beach. Nesulamu. Uli apunale zimba beach. Watandika nakasisira zenyo okukoleta amazzi ewaka. Nze nju mwe nasooka okuwasa mukyala wange asooka yali yassubi ebisenge ebi. Bibiri? Kati ng'oli bwakooca. Ate oba obijju. Obwavu nga bukuluma nnyo oba totya kufa. Obulamu abantu abasinga okumanya obulamu abaafunyemu ku ssente. Gwe tosanga otya okutambula ekiro? Sometimes. Omanyi nti osanga omuntu ng'ayita mu kataalitali nga mugga ku bigere. Akataali kyeki? Ewantu watali mayumba nga galinga eno, amalala gali eri ng'obuuse akabiri oba ng'obuuse omugga. Enkwero? Na wano mu kibuga obutaalitali weebuli nga tosobola kuyitawo ggwe ku bigere. Neno osanga oli ng'ayitawo nga nywa ne sigala afuuwa oluwa. Kati aba tamanyi nti n'abantu bafa. Ng'ensi yamutabula dda. Naye wali omukwano gwange yayimba oluyimba n'ateekamu nti neesunga lwe ndyabulira ensi eno. Ndisa n'ekikkowe kuba entawaanyiza. Yali enjose kale. Ensemu yayimba ekigambo ne mutule mugambo waayo. Ekintu kino wakitaddemu yagamba nti neesunga lwe ndyabulira ensi eno ndisa n'ekikkowe kuba entawaanyiza. Omulala nannyumiza n'angamba ensi tenyuma. N'angamba baga nti ensi enyuma bambi tebamanyi bumanya nemubuuza ki n'agamba ensi terimuli kyabwe ebintu byonna byaggoba. N'angamba era singa nga bw'olaba empologoma bweswama akagabi ne batufa bwe tunoonye ekyokulya paka lw'olifa ekyokulya ogobimbira ogenda okukituukako ng'embiriizi zikwereeza. Musajja yakyogedde mu bitabu bye twakoze Mamuli Katumba n'agamba kanange emyaka gye ndiko kaya ddala nga nze ensi ntaayize keegize kenkwatako. Abantu nabaga wali omanyi nnimba abantu nze mbabuulira ebyo ne babikwata bulungi. Oyinza oba omuntu omukulu ng'ogigoba. Otuuka n'ova kugoba ensi. Kati nze nkyali wano okyaŋŋamba mbu kakati kye twalabye bw'ogenda mu Golodi eyo ne ŋŋenda. Mba naakabeerayo emyaka egi. N'oŋŋamba abantu bafuna ssente Congo awo ne nfuna kyentula ne tukkirira Congo. Era bwagivaako. Ntaayiza butaayiza wenfunayo kenfunye nga ngatta ku byennyina. Tokyagigoba mbu aye kati agisenga osuubula ddira ziriko ssente. Neewola n'oteeka mu ddira. Era mbuuza nti muyinawo ettooka awo mu gundi nti kati kyensinga okufaafagana ky'ebbanga lino saagala kuweza myaka 5 mu maaso nga nnyina ekintu ng'emmere njigula. Mala ogijja mu katale. Amukadde agulirwa emmere akooya nnyo. Ogenda n'okula emirimu gyafaafadda. Akayumba wakazimba okasulamu. Otandise okulwala. Abaana bwe bakutwala mu ddwaliro ate bakuleetera emmere. Bimenya. Omukadde ayina kuseetinga nga waasula ayinawo wabwereere ng'emmere agijja mu nnimiro. Oyo alabirikika. Tamenya na kumenya. Tagoba na bazzukulu. Ate emmere yabwereere. Abakanga tebatangira mu nnyanya zange ezo. Luwe watali ssente nga bajjayo ebijanjalo mu nsondo b'ekinyoobwa mubyerimira. Lwe ziriwo nga mutumya ow'engege ng'akyama. Nga mulya ku ngege. Amanyize nali nange effujjo. Waffe walingayo tobba keeke. Tobba keeke. Kwato jazineerabiza. Kwato. Oguzawo limoti ejja kuwoganira. Mukayaga kubba. Otwalya mwanyoko. Amanyi nti nkuguddemu. Abadde azirabuukiride. Abuukidde keeki zaffe. Katonda wange mbadde ndagenda bugenzi. Emikwano mu relationship. Emikwano. Eyo baluwa yaki ya kooti ya polisi. Yafanyisha mirembe si ya kooti si ya polisi. Ate nga ndabako stampu. Stampu ya mirembe beddings. Ngagamba ki. Yadde ategeeza abantu. Mirembe Irene Nagawa beddings which formed a bad client partner that no longer in marital partnership. Kati mirembe. Aleeta bibaala ku buliri masuuka biki. Bikate ni. Ye atunda bibajje furniture. Nagamba bakolagana. Bali mu dduka lyerimu. Workspace yemu. Ono bw'atunda ekibajje. I'm no longer in marital relationship partnership with Ivan Segujja. Ayagala ani?
I'm no longer in a marital relationship. Tekyali bafumbo. Ono ye Segujja. Ye Segujja Nsambya Fanisha. The decision is based on personal reasons based not to him. I will not discuss this matter in the media. Kikyetaaga omanyi agenzo bango olyewozuka kati ne baluwa yagiwandiikidde baani bantu be abaani bakasitoma be ne bafaani be ng'ababuulya batakyakolagana n'oli bwe yanoba ani yanoba Mirembe edduuka kati Mirembe yalivaamu mwali era akyakolerawo naye nga business basharinga co-renting naye ng'ekyobufumbo lwaki baayagana abakolera wamu kyeza mulimu tebonna bakyayagala abakazi n'omukazi akyayagala abasajja akyabalaba bangi akyalaba bangi muto kalungi Mirembe alina kufuna omulala banga ttono abakazi tebatwagala bannaye abakazi ggwanga bbe tebatwagala tebatusiima twawulidde nga nzijeeyo kali akooli omusajja Godfather kaali tekatambudde bulungi nenkajjayo nga kansesezza ajaye musajja oli obaayino era nabuuza ayina omukazi Katonda wange mamisalo musibuli mazima nti bagoogera gayogera mazima naye busibuli mazima nti bagoogera waliwo amazima boogoogera ne gakuleetera emitawaana si buli mazima nti bagakola ki akonkaize leero si buli mazima nti bagoogera waliwo ge tusirikira agamu gasirika ng'okimanyi kituufu nga kyekyo naye nooga gajja kuyisa bubi abalala kansirike era amazima amangi gakyayisizza abantu wano amazima mangi gakyayisizza abantu wano era Abaganda kwe bava olugero olugamba nti naamwatulira abulwa amwagala taba na munne byayatula biba byebyo naye ge mazima g'okweka n'ogawa ekyo katuleke bannaye naye Godfather n'okumbuuza ekyapa gye kiri kivaako olutalo ng'ategedde akyambuwa ekiri ng'ani akimugambye oyo musajja gwe twagala Alpha Male era Godfather namwakati namutadde kwa olomodyo bange mu bufumbo omusajja togenda omwebuuza era ngenda mukyala twogere ku bufumbo Katonda omusajja ayina bba bw'atyo endagaano ng'ani yagimugambye nagambye akantu kano kaasikattira wange abantu tebakategedde bulungi kokajjeyo n'okapika ne kabona yakasala namulaba Swima Media Swima Media nkutumiddeko Swima Media yakasala n'abasala nga muli naye akatambuza katambula naye ategeye mazima aji abakazi tebatwagala abasajja mmwe mwagala abakazi naffe tetubaagala abakazi muleke kusiba nammwe buli omu tayagala munne ffena buli omu alina kyeyeetaaga ku munne nti tukimanyi bulungi nti omusajja n'omusajja tebazaala n'omukazi n'omukazi tebafuna mwana kale buli omu alina kyeyeetaaga kuki ku munne era singa wali obyemalira singa toyina mukazi naye tulina kye tubaagalako kyotajja kujjawo abaana batwalira amateeka mu ngalo baliyani piyo mateeka bagatwalira mu ngalo abamba natyana gatwalira mu bigere batabuse oli afunyeko okugulu bannaye aki tubakaaye naye kati kankubuulire osoba n'ekintu nga tokyagala naye ng'okyetaaga nakugamba ekintu kye weetaaga ssebo kibeerawo what you need omukazi omwetaaga wadde tomwagala naye omwetaaga era omuntu wajjeewuwo nga waliwo omukazi waliwo twasangawo mamijje nkulabira ddala nti waka wabeerawo omukyala era naavaawo omuntu akyama n'amanyawo nti wabeera mukyala wabaawo njawulo ki era otuuka ng'essowaani eri mu buliri buli kimu kibeera nga bwe kirabye ate ebbaafu eri mu ddiiro bikibise byafikawo wiiki ewedde ebyo biri ku lubalaza kwega buli kimu okirala n'oga wano nno tewali mukyala wano kale tubeetaaga ekisinza okutagula relationship eno emikwano beekozeemu enkana anti emikwano tebalina we bagenda gyewala bakolera wamu mikwano gyabwe gifaanagana bakolera wamu buli lw'oyingiza mikwano gyo n'ogiyingize wali mukyalawo n'egya mukyalawo ne gimanyigana ne mukwatagana muti mugenda kutabukanga buli nnaku kasita nkola ntya
kasodira mikwano gyo ne gifuuka mikwano gya mukyalawo ne mikwano gya mukyalawo ne gifuuka mikwano gyo obo obufumbo buba bwakusabira nnyo kati abasajja basooba kyabutonda abasajja okusooba ebbali gwe ne weekweka mikwano gya mukazi wo n'egigyo ogiwona kuba mikwano gyo mulimu lw'otabakisa mutambula mwenna ate nga waliwo ajja okudda ebbali akuba essimu mulaba wano alina kaleesa balina we batudde kati ekotuuka bazimbye naye nze mukazi wange saagala abeyo na mukwano gwange nga mukwano gwe nange mikwano gye teginkwatako si mikwano gyange nze sinza genda ku mulimu gwa mukazi wange newe mba nyina kye neetaaga masukka kkubo ewali amafuta emugamba jangu wano ku mafuta bwegati wempaakinze sinza gendawo ku mulimu gwa mukyala mujja kutabukira bwereere ebiriyo sibimanyi yasanga omwana amukutte mu ngalo bw'ati beeyita simanya bebi simabiki ne babanga tebaagala nawe batwe beeyita switi ati kanzije gwe kikuyisa kitya kiralamu tojja mugamba ku mulimu nange rondawo kimu ate ng'omulimu agwagala ate agambe nze kalimu kange kwesiva abwakulekawo mulemaganye anti n'emirimu egyo giraba abakazi bo balowooza nti omulimu gw'amaanyi nnyo ku bufumbo naye waliwo omulimu nga si gw'amaanyi ku bufumbo kati kangeze omukazi ofuna emitwalo 7 balya ku bulimu buno obutandikirwako omwezi oba 8 naye emitwalo 7 egyo oba 8 osula waabalo yagula emmere yakwambaza yakusiba enviiri ne transport omufisa kuzakameeza kati yalooza gy'amaanyi naye gwe genda opangiseeko enju ya mitwalo 3 weeriiseeko otambule kuziza otegere nti tewali ssente naye wana balowooza ku mulimu kwesiva olw'okuba wano wooli tezifuluma zonna bwe zize bw'ozifuna okujja olwoyagaddeyo akateeteeyi n'ogambako nja keegulira ne teziba nnyingi kubanga oyina abeezaawo ebirala tosasula amasannyalaze tosasula mazzi tokola byonna byabbaawo era ensonga lwaki ebiseera ebisinga abantu baga nti abakazi nno batereka ssente okusinga abasajja muzitereka kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe bonna tubwetikka kati ate oba ozikolamu ki gwe oweerera abaana ne kati nze zange zigenda mu ebyo naye lw'oliva ewaabala ojja kutegeera nti obadde ofuna ssente entono tezibaawo zibaba beeri kati ffe tukoze ki obufumbo buno kale wadde era byagaana tetuyinza buzzaawo agi magezi tubadde magezi kimirembe n'ensambya balina omwana tebannaba beereke bannange ate mutandise kayananga muli bagole kati abakayananga bagole mufunye n'omukisa temunneezaalamu buli omwana obulamu bwe bugende mu maaso buli omu akole beereke bakole nga Black Sugar bwe yakoze n'avaayo kirungi nnyo okwereka nga bukyali temwekaluubirira singa okwetta okweyogerera bwaba mirembe teweetaaga kubuulirira kwereka tebalina mwana mwagala ki buli omu akola emirimu gye kati ate omusajja bayagala okuleka olunyi omukazi waliwo dduuka liriranyeekawo lyasobola kupangisa waba alaga abantu batandika obbalaga yakuliddako ate omukazi abamufunyeeko wiini ani abafunye omukazi kubonera ani abagifunye omukazi abafunye wiini ku musajja ate bw'otagaba wiini owangaala fe ya pule ogigabanga nokekyo akankireke era abantu bangi bavuwaliddemu ebyo ebyokuwoza saagala kuswala sigaba wiini banalaba batya nga nzigaddewo ebbaala eno bajja kuseka eno takyafuna ssente lenti amala kutunda ttaka n'alemezaamu bajja kunsekera kabategere nti sisaaga eno oyavuwala tofanga ku bantu ng'obulamu bwo butambula bubi baleki baseke ate banaasekamu ennaku mmeka oyogera naye mu simu eyo akuba tumugambawo anoonya atunda agula kyano tumugamba tunda mu simu eyo akyagaanye mbosangire n'atereera ate nga yeetaaga najjigaba
MC Mayor live. Anonya agula channel. Gaba naye. Choka nateeka mtu mugamba kati amafuta. Omutima gwe si mugabi. Ne data omutima gwe kati si mugabi senga agigaba. Ogigaba. Ero lina kwenyumiriza muti eno gundi yajimpa. MC Mayor. Kirungi funa empeereri Katonda. Ge magezi go muwadde. Lwaki agitonda? Kungambya ko obufumbo nga buganyi nsambya ne mirembe. Bereke. Temuyina mwana. Mwena mukyali bato. Ate muli mukayana mbawulya ku mapolisi. Kakati Chichi. Anti omwami mukwano gw'omukyala yalopa omwami. Ngakoze eki? Yamutira tisanga atambulanye mukyala we. Mufaki omukyala. Mukwano gwani? Mukwano gw'omukyala yalopa omwami. Omukwano gw'omukyala musajja mukazi. Amutiza tisande yakola ki? Kati omwami nga yekubira ku ndulu nga agamba oli mukwano gw'omukyala va ku mukyala wange. Biki mutwala. Nga bwe twayogera wano. Anga twayogera. Katoli na kuwabira. Ate basigala ngera ba mukwano ne mukyala wo. Mami Jaden. Ngera ba mukwano. No yandope ku police. Abereke. Ekintu kyangu nnyo. Okwereka obweresi kina ki? Waliwo abanja munne. Bereke. Kati na bino bibawandiika. Muwandiika mutya amabaluwa. Ne mudda mu kuteesa ku bintu ng'ebyabafumbo. Abadde bafumbo. Abawangadde. Bino bivaako buvi. Waliwo ekyogamba nti tunaleka tutya abaana baffe. Abaana baffe badde bamanyidde mami ne daddy. Tewaliwo era baba butakana ne beereka teri yanditegedde okujjako abakola mu dduuka eryo. By the way. Ataani yandibifuddeko. Banjerese bulungi. Buli omu ng'atambula makubo ge. Gomanya abaano by'olwaleero. Abantu banoba. Beko kozo yagenze jjo uwo. Muko yali awasiza. Muko yawasaako. Nga papa ki. Muko ine emyaka emeka. 22. Kati waliwo wasiriza ku emeka. Ku 2. Aina 19. Kama ine emyaka 22. Kati 22 wali omaze n'ebbanga ki? Myaka 3. Mwefunya mu high school. Kati emyaka 19 wali owasiza. Ng'oyagala ki? Muna ensonga ziringa waliwo kibanja. Kati ogira olindira ddala sooka okoone gano. 3. Kati emyaka 19 wali owasa. Lwaki musooka ne mutubuuza? Nantu tubeera ku Australia campus ofuna akawala ngola mwina bba mwina twagala kafiirwa. Ndi ya bulimba. Mwe temwawula bintu byakwagaana na kwewasa. Ebyawukana. Nnyo. Nyinzo banga ku campus abalina okuwasayo abakazi be bana basajja baddayo okusoma nga bakola mirimu gyabwe. Be balina okulaba y'abawala ne babawasa nga ye yatoba dda n'ensi eno. Ali ku masters ali ku PhD. Akola mirimu gye n'agamba omuwala ono afaananye bulungi n'empisa kazina n'ogakola ki? N'okawasa. N'esikudya muntu yava mu senior 6 n'ajoyininga campus mbw ate n'awasaayo. Oli mulalu. Ensi waagitegeddeko ki? N'okwagala kwennyini laavu tonnabitegeera ng'ate oteekamu kuwasiza ddala. Mbeere naye mwefunze. Tolina bye weefunza. Mukazi ogenda mwetamwa mu bbanga ttono. Okowe wumbwa. Ate ku campus olabayo. Okuyo kati ffe baludde nga twetegereza abakyala nti ono kayina emyaka 21. Ffe abasajja bakulu. Kwasa twajja kuba afaanana watusiiga ekifaananyi. Nga bana bafaanana. Kwa myaka 3. 35 ajja kuba mu campus babitegedde. Zenda ever beautiful kasira nda akati akagenda baka lungi paka kufa. Nine omuntu omukulu atumye mwana n'agamba oyo myaka 28 agenda ba mukazi mubi nnyo. Nenga wano olaba mboko. Ffe tubimanyi. Ogamba oyo myaka 28 agenda kuba afaanana ng'oli omukyala. Agenda bafunye ebitama. Oli omukyala w'Amanda. Nga wali awo ng'obalabya ddala aba bakazi bonna bolaba abalina embuto bweziti. Abalina bi. Bino ebininga egundi z'ente. Obulago bw'ente. Bonna mu myaka 21 baali bakazi bayitirivu.
kalala naye enkula y'omuwala gwe omuntu akuzoogira n'omanya mu myaka weegi tajja kuba afaanananga gundi n'omanya n'agenda okulemerako gambe kano tekagenda kukyuka nnyo ffe twasa bukyala butono n'ogamba kano kankawase tekajja kutuka nnyo oyisaawo ki abba baagala ebinene mukakasensi manyi baagala ebitibwa abasajja abatono abo baagala kulaga kitiibwa mbu omukyala nze amulina waliyo n'omunene abatagenda kukyuka waliyo abanene waliyo omuntu omunene nga muwanvu abantu abatera okukyuka ennyo ye muwala nga kinene ate kimpiipi mungu tiyakiwa hayiti naye omuntu ng'alina hayiti asobola okukuuma omubiri gwe nga nalongole wisi tonkyaya mikwano gyange nalongole wisi muwanvu kale gobadde ogamba oti abadde ki munene otyo ne Doreen wamala Doreen mukwano gwo Doreen nasaasira mbu yafunye bloating ate mufunye omusajja omukulu n'ava mbuno obwana baddamu eri akaana akamu ejjako mukamukwana tani babuloka b'ekibuye abakera bakubye ebikalu bakubye bakera bakikalu babuloka bane bakuba ekikalu abana esumuza ebireebeeta wano lwaki Doreen temufunye babuloka b'ekibuye abo buloka w'emmotoka nga yakunyumiriza emmotoka oyinza okugamba ayinanga 5 ng'ogagigula ng'agikutunza naye nga ye talina n'emu naye akunnyonnyolemu ne balina ebigambo manyi nti buloka abatunda emmoloka osobola okujjanga ng'ovudde mu kyalo nga wazze eggula pulado TX noddeyo ne tractor ng'akutendedde obulungi bw'okulima abo abasajja balina ebigambo oba tractor mu kyalo abali awo ngoze ne tractor alagaga kati ng'oba nnyonnyola ki kyate bannange wali osanzeeko okuba abatunda olutobazi nga batunda ttaka omanyi nti abantu abatunda entobazi bakimanyi bulungi abantu babaga nti poloti z'okumazzi bazisera takwawulira lutobazi nerengera nnyanja nakubugamba omanyi poloti y'okumazzi kombaguza kulima mayuuni ogimanyi ey'okumazzi nga n'omwala ogulaba kati wena wanga babyogera anti yatunudde mu mazzi n'oganza ate mwennyini mwendi saatunudde mu matunule newanga omuntu aguze n'asasula aba ali awo nga nnema yakayiwayo ettaka tipa emu nga stop ani bagamba tukuwadde ennaku nnyo olijjewo bwe tunaalya ejjirawo tugenda kufayiri ojja kuwa fayini nga none okulya ejjirawo nazo ssente okubira ku buloka yali kuguza ng'akyakwata katunoonye ewalala abaleeta lugezigezi naawe ebyo tobimanyi betaaga kasente yogera nabo kale wali kanywa caayi naye ebintu gwe bantu watuukira okuteera banne omuntu gwe batabbidde mu bintu bya ttaka banne abantu b'ettaka babbi benakiringa emmotoka nkadde togulanga emmotoka enkadde ezo zekibuye ezo n'ekibuye waliwo empya kati agikubako ati nagamba nnyiniyo akola mu banka omukyala akola mu banka akeera kugipaakinga awo bukyagigula ye ate yali etambuddeko ki olusaga yamufaaza zibabeera mu kigo avaamu agenda ku mmisa naye ng'ebadde bukoma nsimbi ku takisi bakakola nnyo atunda eno ya musista agenda tali kusoma bamutwala Looma maloka eno eroota ebyennyo agenda n'amala eyo emyaka 2 nadda n'avugamu omwezi gumu n'ateekaawo naye ng'emmoloka eyenjedde oba akagigula bwotyo ovaayo bwotyo ofuluma azosasula kikira engeri atagivuga just kabatule kasa okugemu kabatule waliwo ne bufuse obufu fuse mutwalo boogera ebyo obupulesa emmotoka obwo abo abantu tebepankwawo kakati ate bayiga nti buli muntu bw'alaba emmoloka ayita makanika we balina engeri gye batemya ku makanika nga yakatuuka baba muwa 5 makanika ayinza okubala muto olina kyogenda mmuwa nagamba nsikabi nayingine nungi ingine eri intact kati aba ayingidde mulimu era oludde ebbali nga bagamba omulimu nti nze ntegeerera omugagga kati gwe waleese yennyini gaga njagala kakadde nze ntegeerera omugagga kasitamu siyasogula aguze nnyingi era nga nze mutegeerera era bwe muga nti nno tajja kikola
gamba ebintu biri mu nsi muno ebintu by'ettaka n'emmotoka bisinga obuzibu. Abantu babbya abantu. Tusibule abantu aji tuleme bafiirako. Edda walinga weze bayitanga progress. Nyogundi benzi y'abaavu. Abantu bagiyita problem. Mwami Sendo yazivuga nnyo. Ezo progress. Azibeera ne progress eyo. Akamba mbwesumbu. Ne bwe yagenda kuva katale sikyazira abazivuga. Kaza milioni 3. 3 ogifuna. 3. Yato bwe nyoganya ovuga emmotoka progress. Zimbalina abazitunda. Omusasulira ku mobile money. Mara kwa sente zo kanzi kusindikire. Mpaka ngende. Tabulanja akusasula kapapula ke Masaka. Pake Masaka. Wali ovuddeyo nga tosasudde parking apapula tokalabye. Nekagejja. Buli naku kakola nusu 10. Twandika 10. Omwaka kabaka koze mmeka bukadde 3,65. Ngaze bakubanje. Tubanze motoka nzitunda sijirwamu nnyo. Anti era bakakebera era azikusalako. Bobo bakakeberako. Aka matigundi. Bata matpex. Ero muntu akakebera. Naga bakubanjayo parking kamwa 2. Ko tusoke tukajjeko. Naye bo bali balabyeko fayini eva mu 10 neweza akakadde Uganda. Nedda gavumenti ekiyingire mu ebintu by'obubbi abe Masaka banziba. Aba parking banziba bakujjako meka. Lwali 10 nze saakalaba ngenda okuddayo. Ngemoloka nge bagitaddeko ekipapula nti bamanje emitwalo 3 n'ekitundu. Emeka? 3 kitundu. Nga maze omwezi mulamba n'okusona siddangayo. 3 gye gyakuyombya gye bakuba. Ku 10 katali nava wayise myezi 3 kati babanjanga 9. Ngenda guba wabantu mu abe Masaka ba parking ne mumanye na parking munyi muri babbi. Gwe mumanye mu kitwale nga abamenye enju. Bakondo. Nede chukame neda fine mu nsije. Kebere ku bipapula bino bibatukuba. Nede tambula bwetyo. Tadduka nnyo. Era nja kubuuza lawyer wange ekyo mu constitution kyawa mateeka agaabwe nga goge bakola. Baganya batwala mu mbuga. Ate nja kubuuza mu constitution. Constitution teyinaawo we bagambye nti no fine mu kintu bwe kiteekoma wano. Omuntu yesalirawo nga bwalabye buli omakola kyalabye mu nsi. Kati bakubanja omwenda. Mwenda. Guyitana mu nga 12 gwe myezi enagiweza. Kawuli azikuluma. Nnyo. Ku 10. Go 10 okole emitwalo 12. Embuzi. Nja kubuuza parking. Ebyo bi parking by'abaani ababbi we bati. Ebasite kanso. Kyabamanyi? Kyabwananyi. Ninga babba bwe batyo sente z'abantu. Nabo si bubbi. Bamanyi boziti kase osimotoka osanga teriiwo. Nga bagitutte. Ogisanga ku street wali embakasi. Kebali kwata ku yange. Bajja gitwala. Bebazitika. Nze nno badde manje kasaka sako sifaayo. Olujja sibanonyanga. Buli naku kakola 10 bubaako 5 bwero emoloko givugira 5 buli naku waite emyaka 2 ogibawa buwi. Nana twere. Ogibawa lwaga mugitwale munampaka ezifikkako. Bayino okutunga bagamba ofisako bonna. Twajjeekeza. Sibula abantu aje. Abantu mwebale okutulaba. Sibo twakimazeeko. Alhamdulillah. Mungu yakituyisiza mbulungi. Katusabakirize okusiiba kwaffe. Nabali tetwayise nno bantu. Ne banyiiga. Bantu batumwaba tumwayise bantu. Nagenza okugira olinga nkubira nti Samu yisenga mu Katuliki. Ne mugamba Idi yakutona ku lubiri lwa 5 ate muri mu biseera bya kale maze mpito omugenya ali ebinyeebwa ate muri anyama Patona kulya nyama. Ne ngamba kambaleke ne mwete mugano tuyita ku Easter. Anti fote rujja kuba lunaku lwa butali anyama. Mojaba mujirya. Ne serie ya moje mutakulu ngabi Paroje mutta nga bulali na ku 2. Bulali na ku Good Friday. Nemwe bali abasajja obwakubanga embize enkumbi bwalagawo. Bwabanga n'akafuuni. Je akazi? Akafuuni. Akafuuni kabaka ine ekiroddolima wane ekyekyuma ngeno bakatemako enkumbi. Yalina ngeji yagiweweetanga bweti neewoomereza mbu mukwano gwayo. Embizi. Nakikuba.
Gwaliyo ni gwali embizi. Lwaki basala mbizi? Lwaki bakubanga? Mbwe ennaku zino basala. Mbona yekisone kikoone ebbali. Lotegeera. Embizi bakatayimbwa. Bagamba mbojala swa ennyama befuka ya butwe ennyama yabefuka black. Mustafa abyogerako kaawo. Mustafa Mukugu. Mustay. Ali musonda sente gula bima bya kwa YouTube channel. Ye nalabiyo. Kwa bya akantu. Ye yakataddeyo. Kumuddukirira agala kwa YouTube channel ye n'ekiganye equipments. Ate yaga mwajiroga. Ajja kwegatta ku meya. Tujja tunda fenna. Meya agitunda mmeka? 3,000. 3,000 jebi zagambye. Eza sagala bizibu n'abantu. Dola eza Uganda. Sagala bizibu n'abantu. Jembe twakitozimuwa. Yakosero agamuwa 2 Ejja kwatayo. Bwe mutwe mugumya bannamwe. Consistency. Anya kulemezaamu. Yellow File ndaba etambula ennaku zino kati yagiguzaani. Ntambi. Ennaku zino ndaba eteeka nnyo ku TikTok. Beka bagiwa omulala. Lost File. Yagina kawo ntambire files kyeyamukola. Ayi tali kiddira. Nyentambi kubwa smart obwo bwabeerako ettaayi asobola okunoonya content. Ani content ona kukakkana. Ettaayi eba erumye. Tevaawo. Kati lwaki kubisa mulawo. Afuna omulawo. Ne waliyo basajja bakuba omulawo ngo balwa omwami ono bwazze. Ono YouTube. Bamuta owebyocha. Ekyo kikalu ekiteefunyiza mujidde ku gundi ku pick up. Anti ku pick up gy'okutte emikono bw'oti. Kituukanga bwe wabadde. Ama mweraba. Yakolaga cyane ebyocha mu Uganda. Yeyono. Gwe tulaba bwikiri ekikalu. Oyo yadda ku Case. Case omanywa NBS. Bafaanaga. Oyo amuddako oyo. Ye mutowe. Nene yakola YouTube. Hata ebyocha ngambira mu Lufaransa. Tata ajichusa. Aire international. Gwe. Tata ebyocha. Tata ajite ebyocha. Oba baji hacking. Ebyocha. Bigwa byocha. Yeyo na subscribinga. Tulaba channel na akube simu. Yeno ebyocha mu Uganda. Just today. Teyewa respect. Primary ate yanova. 30 views 1 month ago. Wafuna abantu 3 mwezi mulamba. Katonda wange. 3 na 25 emyezi 2. Ebyakasuku okugenda mu State House bitabuse. Nofuna abantu 25. Wanono wakola ebya pulima wafuna 80 Omanyi toweza ku bantu 10. Wane myezi 3 abantu 16. Musajja. Ne bwenzigula we yango olwatenza ku olwalo lwenyini. Wakiweza abantu 10. Ne yagana. Yocha mu Uganda nze musubscribe ate MP eriwa. Exclusive je tuliko. Kaya tuka exclusive. Tulika exclusive. Pande msibe bulungi. Mwela. Taza